webale nnyo webalire ddala okugoberera Olulasangeye online TV ne ku TikTok, ku YouTube, WhatsApp, Facebook ne walala yonna. Nkulo za nnume eziyisa yeteesa. Bajjajjaffe baalugera nti nkulo za nnume eziyisa yeetenda. Ekyamazima obutaka bw'omunaku kiba kikwalo. Njagala okubebaza mwenna abatugoberera ku online TV Olulasangeye ne ku TikTok na wonna. Nze Munnabusiro omukulu Nsereko Male yambuuzizza nti lwaki Abaganda balayira nti okufiira mu kitooke kya Gonja. Kyajja bwe kiti. Ekitooke kya Gonja okimanyi bulungi. Ensonga lwaki si kikulaze naye Abaganda bakkiriza nti ekitooke ekyo laddu tekigwako era tekikuba. Tekikubibwa laddu. Kyobalaba bw'aba alayira agamba nti laddu okunkubira mu kitooke kya Gonja aba yeekakasa ku kyalayirako. Kubanga okulayira wotukira okulayira uga nti aga Katonda mu ggulu okufiira mu kitooke kya Gonja obeera okakasa kyoyogera nkulayiridde ddala nti bannange sinze nakoze kino. N'alayira n'agamba nti okufiira mu kitooke kya Gonja kubanga ekitooke kya Gonja aba yeewaddeyo abatunze omwoyo okugamba nti nze waakiri okufiira mu kitooke kya Gonja naye ekyo nkyegaanye kubanga ekitooke kya Gonja tekigwako laddu era laddu tekikuba. Kale nno wewaava enjogera eyo. Kale nno tweyanzika tejjukira Abaganda baatyanga nnyo laddu eyo ng'eyinza okukuba weewogomye mu muti laddu neekuba omuti neegusesebbula n'ofiira omwo. Kale nno mu kitooke kya Gonja enkuba ne weyabanga etonnya oli yayinzanga okwewogomamu okufiira mu kitooke kya Gonja nga n'okuba butonyerera n'alayira n'agaana n'agamba nze ekyo si nze. Kale eyo y'ensonga lwaki balayira nti okufiira mu kitooke kya Gonja. Ngakasa nti ekyo nkikusomesezza kankomekaawo baagaze ekiseera